Omutendesi wa tiimu y'eggwanga The Queens Micho Sredojovic ayise abasambi 32 nga 16 ku bo bagusambira waka n'abalala aba professional. Okusinziira ku Micho wakugezesa abasambi bonna ku mupiira gw'omukwano Uganda ng'etuuka ne Kenya era nga kuno okwanalondako banakozesa kugwa Komorosi nga nnyo Nambole. We are doing the polishing work on all the things we think are needed in order to be ready for the Comoros game. Mu ngeri emu Pulezidenti wa FUFA Engineer Moses Magogo ategeezezza nga bwe bakyatubidde mu bbula ly'ensimbi ezisoba mu 3 ezeetaagibwa ttiimu okwetegekera Komorosi. Magogo annyonnyodde nti ne ku Burkina Faso Uganda yandibadde yayita mudda wabula olw'okerewanga kw'ensimbi mu nkambi oba oliawo kye kyabaviirako n'okukola obubi. Osobola kufuna success mu mupiira olwaleero oba mu mizannyo gyonna nga tewali ssente zotaddemu bye tuteekamu era bye tukungula. Nze ndowooza nti ekyo kyandibadde kyakulabirako nti n'essaawa eno twandifunye support eyo. Bwe tubadde tugifunye tujja kugenda mu maaso nga bwe twakola ku Burkina Faso ne tusambisa ekyo kyokka kye tusobola. Era wakiraba nti Burkina Faso yalusooka wano ne yeetegeko tusingako era n'olaba omupiira nti kyali kitono nnyo ekyatwawula mu mipiira gyombi ebiri. Tusuubira singa twali twetegese bulungi ne support ebala oliawo by this time the qualification yandibaddewo. Agumiza Bannayuganda nga bwe bali mu nteeseganya n'abakulu ebyokwerinda mu ggwanga okulaba nga tewali Munnayuganda atuusibwako bulabe bonna ku mupiira guno wabula n'abafalaasi logondera amateeka ku lunaku olwo. Abawagizi baffe following nnyo instruction. Tiketi yo gigule mu kifo ekituufu instruction esoose. Ekyokubiri nti bwe baba wali wagikusabye girage eyo nga bwe bakulagidde bwe baba bakugambye aw'okuyita tuyita. Ab'ebidduka naffe tugoberere amateeka ga traffic nga banaaba gatuwadde nti bwe baba bakugambye okuweta weteraawo baba bakugambye okuyitawo tuyitaawo tulina okuyita. Ajja kubaawo omuntu yenna anaatuusibwako obulabe bwonna era kye tusobola okukola nga federation otuula n'abasecurity kubanga bwe balina obuyinza ate era bwe balina n'obusobozi. Ku lukalala lw'abasambi abayitiddwa kuliko abakwasi ba ggoolo 4 abazibizi 10 n'abawuutanyi 10 era ng'okutendekebwa kwa kutandika olunaku olw'enkya wali kwa Kasia Mall. Ku Kingdom TV amalindira g'ebyemizannyo nze Brian Katende. This is Kingdom TV.